Inside Story Uganda, real source of political updates. Naliyo naye mwekyemba buulira nti government does not have a fixed position. The moment you don't have a fixed position, you fall into the enemy hands. Kati bw'obuuza mu Uganda ti ani akubirwa emisinga 21 n'Abaganda baagimukubira, ani aziikibwa ekkololo? In lack of definition or clarification, mujja kufuna ebizibu bingi. How can you tell me that a parliament that is dominated by NRM, you fear to take Elly Tumwine in the parliament? How? And how? Mumusinga muki? Inambe nene. Kenya Moi yagenda mu parliament okujogereramu nga tennafuna senate. Baali ne Messi bagijjeewo guno omuggo gundi gwakwata mu parliament. Naye Moi n'atunda nga beekuba ebikoode ne baleeta etteeka e Kenya. When the president of Kenya is going to address the Kenyan parliament, he must give his address in total silence. You heckle, emyezi esatu nga totuula. You shout, emyezi esatu nga totuula. Order. Order. Yes. But you cannot say that you feared okutola Tumwine mu parliament. It would have been automatic. Abantu bonna bakimanyi tebetuba tukungubaga is not the time okukola ki okwogera biri. Yes, naye nga ate naffe bwe tuba tukusoma tugamba tusabe Omukama amusasira ebyo ebyamusobako, si byeyakola nga ategedde naye ebyamusobako. Okitegeera clarification ebyamusobako. Abakatoliki bagamba nti ekisibwa ku nsi ne mu ggulu. Verdict yova nayo ku nsi. It warns. Mu Bible baga yagamba gwe tokyaddayo. Bali balina abababuulirira. Kakati if the reaction of people on Elly Tumwine's death is bad, is a warning. Abu Bible beogera is a warning to others. Evaluate your performance. Now ofanana nga ye oba tofanana nga ye. Ekyokubiri, if parliament, if you feared to go to parliament, it means he stepped on the toes of NRM people because they form the majority. And you don't have a discipline in your parliament. So, if in parliament you couldn't do it, why didn't the military council or the high command call a special session to honor their own? Oba kino kiganyi. Yes. Omanyi mbagamba nti ebintu byammwe biri vague. Gwe baali bakodde ku mudaali mukunja. Baali bakwate ku mudaali. Nze ne bw'okumpa sikukkiriza. Anze ngukkiriza. Gubeerako handshake. These are metallic items. They are not medals. Elly Tumwine ng'abadde akikozesa ssente. Ndi nkubuulira. A medal is preceded by a citation. Tamale Mirundi yakola kino na kino na is a honorary degree ku university gikuwa. Kati njagala nkubuli emidaali gy'abano girimu ki. And do you know the cost of one medal? N'ogamba nti buli mubaka wa parliament eyali mu parliament okuva mu 62 okutuuka olwaliro alina okufuna omudaali. Select those who moved fundamental motions. Ne emidaali nze togumpa ejabwe si midaali ne bwe ndi banfudde tebayinza gumpa ogwabwe si midaali. Ejabwe ki? Ejabwe metallic items. Just view. Toyinza kanti every function you give a medal. Gwanga kyeri eririmu abazira era kyova olaba abeerere
era kyobulaba nti mu Uganda bajeno bayitirivu balinga bijanjalo teri gwanga lina bajeno nga Uganda bajeno banji because it now means nti either you are going to retire because once you reach the general level, general's plan was, but the people who manage the army are platoon commanders, the lower ranks. Kakati bajeno bemuyina abanji kitegeeza they are on their way out baba nonyeza aki retirement benefits enene naye kakati sebo nobeera sergeant ne bakuteeka ebbombo kubanga bajena balinga ebijanjalo towuuba omukono ng'okubatta maama ne gukutukako n'okutukako bajeno Uganda has the most Ethiopia ina bajeno 200 wano bajeno batono bameja jeno ba kumaja obunene bwago bayitirivu bano bajeno tulina batinye fuza and it means either nti they are being promoted to get out. Never veyonga ba achieving the best. Every teacher would like to be a headmaster. Every journalist would like to be an editor. So when you retire at that level, but when you are many, kaseki tulabe motoka ze bayita gondi limited. Kaseki kintu kiba kingi kigwamu value. Omusawo muganda tayinza kugandi gendo ndise ennyanja yafundira mu owino. Ezo nyingi agandi gendo ezirendeku. Kakati ngaffe nontalo lwembadde nabo emyaka 10 ne banaleeta balamu ne baleeta nabagamba mumpe ssente nkole emikolo sobola kukolagana namu tulina okufuna endiga nga yakutukumu endiga nga yandali ng'eyina amagulu 3 ate gaabitege nze ndyoke ntuule nabo kuba they have fought to me for 10 years ebyo byonna bye bajjako program they provoke me into battle. I've authored a book detailing the history of organic trade. Who are involved? Nekatone ya ICC because the case comment kwata ku program zange. Buli mangu na college mwenda yabagamba. Mane ennaku zino wena iro kwati mwenda. Mwenda gwe nasembye omulaba mu meeting yabagambi omusajja mukadde izono his finishing line. Naye myaka jonna tumubonyabonyeza mumu wesen ne wali oyo togenda kuvaayo oyo ye anuka oyo anuka wali wanuka munne gwe nali ndowooza ntanjagala naye akyuse ennaku zino is changing the attitude yabagaye nti Mirundi we don't have money ne Canadian investor bwanatuwa sente Mirundi tumuwe. I sympathize with the Mirundi kubanga yono ye company tezatwala abantu bweru era yabagambi if I hire a contractor to build the house and you build this badly, nente kama ba tenants ne bafa, do you take me? Bahingini ya bangi. Na yo wali wona nuka oyo yetayinza kuwona akozesa balamu. Oyo yonna muwadde ko obujulizi bwonna. Akozesa balamu ne UCC yanuka obujulizi bunuka. Taina wawe ne rani bwana akola atya yetayina wawe. Na mukubidde ddala video nezo wa ICC njokana ndobe balamu ate balamu na suspect balamu must be suspect balamu look at balamu he likes money. Why does balamu move with these people who are indicted by ICC? Balamu can be an accomplice. Balamu is dangerous. Can be an accomplice. Chigendo chijoko program zongo jakemu yongero jekemu balamu yongero jekemu nkulaga omoshi nkulaga bayita Mirundi. So therefore this is the situation. Agenda balamu alina buyinza ki akola mu use yeye yasooka ayina nendala n'ateekayo obutambi nga yeetonda n'abalala bakikole kuba yakikola gwe balamu twatandise okubuulirizaako otambula n'abantu be bayine balamu the way he likes money like amayembe. How did he avoid this lucrative trade? Why is he involved everywhere? Balamu you are going to be indicted by investigators bakutandise kodda. I told them investigate this man. The way he likes money, he's insatiable argue for money, and the way he's involved with the UCC. Balamu you are going to be now jakufuna travel ban ngo ono ye yanuka da. Balamu ono yanuka da muno yanuka da. Faku program zango ono yanuka da.
So it is amazing that even MPs allied to the opposition have not picked this important issue. Buked has picked. Tiabada bafirukaga. Ani abalabirira kati abawemmere. Amanya gafulumye. Waliwo mwami abalabirira bamuyita Mayiga. Muna Uganda akola business. Anti balina okudda. Babadde ba malaya. Anti bali babafuula ba malaya. Illegal immigrant. Kubanga ono kabaka wa Dubai omupya. Ayinza kubanga yali mu district alingani. Oli. Yes. Kati babatadde. We have an airline. Oyo mukazi namuwonyeza. Mukazi we airline namuwonyeza. Ali wamuwonyeza oti. Ate bakyamututte. You talk about academic papers. Do you know how many ministers don't have academic papers? Or have questionable academic papers? Mbakukubire. Andi kati mbagamba. Tikati bamba mwagala abaana abo bakomewo. Bana baba twala tibagala bakomewo. Ate lwaki. And they will give testimonies. Company ncheze abatwala and for what? To create trouble for them. Kati bwe twagala bajje. Bobi Wine atuyambe nekiza besije. Baga nti batadde wakabbo akabakomyawo. Museveni ajja kuliakiti. Parliament ebe ekola mulimu. Zimbabulidde. Tekasa Bobi Wine yawaddeyo ekalamoja emmere. Government ya responding. Tuswala. Agabibwe kakola Museveni. Kamuteeka mu ango. Hey. Agabibwe kakola Museveni. If we want our children to come back, those companies that took them there cannot allow them to come back because they will come with the startling evidence. Omanyi wano mu Buganda mu mwaka gwa 2 waliwo omusajja wamuyita Nakatanza yagenda e Bungereza n'akyalayo Nakatanza bw'akomawo n'anyumiza abantu nga bakuŋŋaana abanyumiza ebiri e Bungereza n'abagamba tulina ke tulina ennyumba ya Katikkiro wa Bungereza ekate zino ngako sebo Sekabaka chwa Daudi chwa yamutekako bani okubutaddamu kunyumya. Omumwa. Taddamu kunyumya biri Bungereza. Sekabaka Suna yali yakubwa akawaali. Nga musajja mubi nnyo. Nga teyerabangako. Bwe baleeta endabirwa mu Buganda ne yeraba ogusooka. Abasajja abalungi bonna mu lubiri yabatta. Bagenda kwana bakazi be. Kale nakachwa nino olumbe lwa taata wange Kakobya na Isaac nakuzome zigenda kusulwamu nga 9 September ate kusaka musikanga nebo batompisi September atato kusabira emyoyo gy'abagenzi gye twamuzike katwe katente mukoko gye banzika nga 11 so abengonge abakona abemikwano okwabyo olumbe lwa taata Kakobya wali yokolere Isaac Nenambi Francis Muzungu Muzungu linnya lyamwe nze nali manyi oli mu Katembe. Muzungu linnya lyaffe banga ffe twa muli beeru nnyo kikacha ffe tulinamu abazungu n'abaddugavu kati nze ndi muzungu bulijjo manyi muzungu ojja binnyonnyola atudde kumpe muzungu waliwo n'omuwuliriza waffe bambi